get you to keep it there. I've been working so hard, and I've been praying so hard. I'm a new set and it's all I'm gonna from your life. I'm a winner, I'm a fighter, why, yeah. Sebo njagala twebereremu olunaku luno, it is worth to be celebrated. Oli bulungi so kumpe ku nnyondo, oli bulungi. Kati kankubuza ekibuuzo kimu, ani abadde kale bakongera akayimba ogende ng'obuuza ku bantu. Selector webanga virus eri mu kompyuta kikape Dedi wange ne mami nabo mwe bali mu nsonga zino bambi tonkalira tonjukiza Ssaabasumba. Kale Selector pakayimba ako ogende wali omalirize oswa nina kubawulirako weerage wasomye toli bubi. Yamuwahanga n'amugamba biga Entalo z'owangula kisa kya mukamoyo mazima n'oyambuka eddala mpaka eri gye badasuubira kisa kyane kisa kya mukamoyo biga togayita magezi bano si basiru mukama yabageze n'obw'enjawulo mwali kale twavuge ku podiyamu. Sigala waggulu, sigala ku waggulu. Selector tweyanziza tweyanzege MC Jamada mukulu baako kyoyiga. Esooka mukulu Jamada ensonga Ssemasonga. Ssaabasajja Kyokyo ng'ayita mu Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga mukulu Jamada nyambaako nange ntetenkanya nange ntya abantu lwabwegaza waki nange sente zino kale nze n'omusajja omukulu. Ssaabasajja Kyokyo Maasomogi ng'ayita mu Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga kutegeeza ku nsonga Ssemasonga 5. Esooka ngimanyi nnyo egamba era ensula ku mutima nga Ntebe egamba okukuuma kikulu, okunyweza n'okutaasa Namulondo. Akitegedde mu kikulu organiza engalo era